bw'obanga otukakasa nti oyagala kujjako Museveni olunaku lw'eggulo n'otavaamu yadde na 10 oba olimba. Era abaka ba paalamenti abaka ba paalamenti abamu buli mbaka ngenda muwewula kubanga bino ebintu si katemba. Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine yali MP wa Kyaddondo East gyali just mwaka gumu onule by the mwaka people power netandikibwa nga sente ATM ya president ejaiza struggle yeza revolution. Naye mazima ddala ombaka parliament when UP omwezi ofuna $3 miliyoni ameka mwina abambuli ku bukiiko obw'amaanyi abamuli mu bukiiko obw'amaanyi ku nsonga z'okujjako Museveni. Omubaka yawezezza $10,000,000 nkwebaza. Omubaka yawezezza $10,000,000 kati waliwo abakyala be nasobeddwe naye abakyala abo nze nabalaba nga bajja mu struggle. Abakyala abo nga baavu. Joyce Baagala n'osaagira muli Joyce Baagala maaso ga pulezidenti oyogera $3,000,000. Joyce Baagala struggle ogifuniddemu omwami, struggle ogifuniddemu apartment. Jjukira wali ku NBS we wali. Joyce Baagala wabadde okwata $3,000,000 n'ogamba nze Baagala ntwatwa. Nze ntwatwa waabwe. Nze Joyce n'oyimirira n'okanga bala ne $3,000,000. Ate n'ababaka bano babadde beeteesezza. Bano ababaka babadde beeteesezza nga bamanyi abamu badde bazze nakamu ne bannanga obukopi. Waliwo abamu badde bazze nakamu abalala baali babazze na bubiri. Naye Honorable Joseph Gonzaga Sewungu eyasoose n'abakuba balaayi n'agamba 10 ne batandika okwetakula. Nendaba abakazi awo ababaka abamu mwali bakansala abamu mwali mwera mu nnyimbe naye okwata $10,000,000 oziteeke ku kujjako Museveni. Struggle oba onaagiteeka muddi buba bukopi. Kyovula Alani Ssewanyana yabasinze. Alani Ssewanyana yagambye kenyitunulidde Bobi Mumunye kenfunye omuzindaalo guno 10 ngenda ziteekawo 15. Alani Ssewanyana n'agamba nze Alani Ssewanyana n'akwata $15,000,000 yazitaddewo. Alani Ssewanyana yataddewo $15,000,000 n'agamba nze Alani Ssewanyana sinza butateekawo ssente. Ni waliwo ababaka katunulya Joyce Baagala $3,000,000 naye ng'asiibe yagaba ssente baabademera mu bukiiko. Joyce Baagala yabadde alina okukubira munne Mr. Bitano n'amugamba munnange ensonga ziri bwe ziti munnange. Naye ababaka abamu bakopi. Ababaka bammwe bwe mwalonda abamu tebannategeera mulimo gwa struggle gwa revolution. Wabaawo nga waliwo abantu aba bulijjo si babaka ba paalamenti tebali mu paalamenti. Waliwo n'omuwala w'empigi bulirizo n'omuwala w'empigi. Omuwala we bannawe muntu n'akuggyako era n'okuba live ogyonoona. Bannawe b'abantu baabaki omuntu akuggyeko mundi okusobola. Bannange bano ababaka abamu tuli ku mulimo gwa kujjako Museveni. iPod tekyatuwa ssente. iPod tekyakola. Waliwo n'obeera mubaka ofunye obubaka nga totaddeemu. Bangi mwali mwagwa nga paalamenti yabalema. Yadde okwata $10,000,000 mbuze nja kuleetayo 3 oziteeka mu ssabo. 3 oziteeka mu ssabo. Lwaki mwagala okunyiiza abantu? Kubanga abo olaba mission ya kujjako Museveni. Pulezidenti agenda tambula Uganda yonna nga abamu temuli nawo. Muli waka mu biceppere. Awo badde otulagira yingini yesobola. We badde otulagira nti ebya revolution obisobola. Kubanga pulezidenti tetagenda kuddawo abagambe. Babadde beesetinze. Oli azze n'akakadde. Oli n'emitwalo 3. Kati Sewungu laba bwatte gaali. Allahu akibaru. N'abagamba $10,000,000. N'abalala ne batandika.
Segona sakulabye. Segona bangambye yabadde abiraba ku YouTube. Segona yabaddeyo ku YouTube ng'alengera Medadi musajja Walukagga yavudde miliyoni 5. Walukagga adduka ekibabu n'agamba yiyo. Nagenza okulaba Werubaga South Aloysius Mukasa naye ng'alese 15 naye yeebale munnaye kubanga munnaye ni musajja mukatuliki toyinza butamwebaza alese 15 Mukasa Aloysius 15 n'aziteeka ku mmeeza kubanga revolution gye tuli bannaye si akatemba abantu ombaka parliament bannaye ne bubanga oli munaku ne bubanga oli mu ggulu wakiri okwata omusaala mulamba nze Julius Katongole mbakuba mu parliament wallahi maaso ga Kyagulanyi nabadde nkwata emisaala gyange 3 nga musajja gwe bali kunnyingiza parliament webale kulwana kujjako mu 7 emisaala 3 abamu temunategeera kinyusi kye tuliko abamu wadde olagira ensi oli committed ku struggle wadde olagira ensi ebya revolution obitegeera kati Alan Sewanyana ab'Emakindye West Alan Sewanyana mulaba ajja era mu abali mu leese mulooza nti Alan Sewanyana ali mu kusaaga Alan Sewanyana yandidda mu leese Alan Sewanyana nze mulaba ne bana abataagala kuta bana abali eno beekulu ku bbeesa musebo pulezidenti nze maama we Buvuma nze maama waawa miliyoni 3 ani yakufuula ekyo baana mmwe muli bakopi nnyo oli MP miliyoni 3 kukujjako mu 7 omusajja agenda kuba countrywide tour ajje ne mu constituency yo akwa amasanyalaze akwa amafuta ofunye omukisa bambadde kati waliwo ebukoma nsimbi omukyala bamuyita Sima Veronica Nanyondo Veronica nga muli bakopi Veronica Nanyondo miliyoni 3 ozwe koziye gwa banange nedda mbu batwala wagazi nga Christine Kaya yatwadde 10 ewagazi yo badde batambulayo ababaka abakyala batambuddeyo bamazeeyo ene nsonga gambye nabadde mpeyinga mu miransanafu nendeta kyuma memita nengamba nabooyo 3 ate bonna basoose kwegeya abakyala awo nga bwe mwasoose okukola nga mujja ku kitebe nenga kale katubalinde sebo president nze nja kuleeta 3 nze nja kuleeta 2 kati ate nabadde nkyalo Honorable Shamimu Malende namperesa ka message nagamba ne 10 agenda diteekayo Shamimu Malende mama Kampala yangambye 10 agenda diteekayo mu miransanafu nangamba Katongole none ne 10 bwe lisinga sibadde mulwadde ligenda sukka ombako omukyala owe Kampala Honorable Shamimu Malende yankakasizza miliyoni 10 agenda ziteekayo naye abantu ba revolution bananga abaka bafa ba parliament Joyce Bagala nakulabye Joyce Bagala center ayina Joyce Bagala center ayina aga tukozesa bukozesa Mityana district omubake yabali presenting ze Kalwanga yalese 10 Kalwanga yalese 10 naye Joyce Bagala naleta miliyoni 3 waliwo no mukyala we Mukono bamwitaani oyo mukyala we Mukono naleta miliyoni 3 bonna abakyala awo nga begiza nange 3 Veronica maaso ga presidenti nga mwatulabisizza nnyo baana mmwe nga mwatulabisizza nnyo neneebaza ababaka abalese miliyoni 10 Honorable Kayemba Geoffrey Solo yalese miliyoni 10 ndi walano ebukoma nsimbi tewalabise ku nsonga ya cause ombaka babaka Kambayise mu Serukenya David tewalabise ku cause y'okutunula Uganda Serukenya wabadde wa Serukenya tewalabise Betty Ethero Naluyima wa Kiso omanye embeera gye wayitamu Naluyima wali kansala Naluyima n'ofuuka MP Naluyima yalese miliyoni 5 awo nno yasinze ku bakyala abamu Naluyima neera Naluyima gotuya gy'ovudde era wakomyewo awo banange
Mumali mumanyi okuwangula district kyekitegeeza okuwangulwa bwawumanye MP kumanyi Kyagulanyi muganda wange ne miliyoni 5 badde ogateeka ku mmeeza ku nsonga y'okuggyako Museveni twale tusonda za mbaga nyakwebaza Namugga Goleti akakyala kakutte miliyoni 10 Namugga Goleti n'agamba nze Namugga nziwadde naye abalala ne mutandika okwekaabya muwadde kunyingi tewalabise muganda wange we abadde wa muwadde agambye tunula tugamba ddala revolution abantu bali serious ddala ono omubaka wammwe abaka wammwe abatanaleeta ssente mu bagambe Serubuula tewalabiseeko Serubuula n'erinnya lyo saaliwulidde Betty Nambooze teyalabise naye yatumye Sekuritale Jeno n'awa miliyoni 10 kwe kimugwanidde Nambooze kimugwanidde myaka 15 n'aleeta 10 nalabye wakawempe empya Latifu Ssebaggala naye Latifu omwana yekoze ebintu Latifu omusajja wakawempe empya oyo Latifu yazze n'akanga abantu ndeese obusirivu kamu 2 3 4 ng'alimba abantu mu miliyoni 5 naye Latifu myaka 2 mu parliament nova miliyoni 3 nova Latifu Ssebaggala ate tewali agenda babanja tewali banange kati nno mulowooza manyi NUP tuyimirira ku mazima bw'oba abadde olowooza kinyumo oyogere baganda bange era nsaba akakiiko akakuŋŋaanyiza ssente ekyo kintu kibeere kya nnaku bunaku abantu baleete ssente bave mu katemba pulezidenti agenda tutambula Uganda yonna waliwo ababaka ba paalamenti abatalabiseeko waliwo ababaka ba paalamenti abatumazeemu amaanya miliyoni 3 mufube kyemulaba mujjuze ziwere 10 temwerabisa miliyoni 3 buli omufubulabe nga ziwera miliyoni 10 kyekyo nkyogedde abakyala abaka abakyala mbagamba mufube ziwere miliyoni 10 katoba Kasirye nganda Mulyanyama yaleese miliyoni zabadde meka Kasirye musajja wange miliyoni zabadde 4 ne Walukaga n'avaamu 4 bamanyi kye baagala Alani Ssewanyana yazze mu kibalo kati Alani Ssewanyana yaleese miliyoni 15 n'agamba pulezidenti nze Ssewanyana munnabyamizannyo nzitaddewo kati Alani Ssewanyana omusajja alaba naga Ssewanyana ono musajja bamusiba Ssewanyana musajja badde n'ebizibuzi bibe alabika kwaba abawaguuni bagaba mwetereeze kati Ssewanyana omulaba adda muleesi nga mwe bawumane MP musaagira mu 3 obadde mu paalamenti ekisanja kiwedde kuba kusabeza okujjako Museveni otunyumiza banka banka abo tubesonyiwe waliwo abavubuka abato abazzaawo ne bakyankalanya abaana baleese lupiiya lwa struggle abakyala b'ennyaanya ab'obutale bano ntunda mayuuni olwanaabo mabiito ku besti mabiito tiimu kulu yange yeesonzemu miliyoni ezo 3 zateekeddwayo kulu abakyala b'obutale mu Ndeeba ne bazisonda gwe umanye mu noyimirira ne miliyoni 3 sebo pulezidenti nze baganda bange abantu abo balimba nedda njagala kwebaza President Kyagulanyi nakwata miliyoni 10 takola President miliyoni 10 naziteeka mu struggle Secretary General miliyoni 7 tebakola wabula gwalina omusaala gwa miliyoni 4 nogamba munangi bannange ne mudda mukuna nagira n'abaana kati waliwo akavubuka bagayita Nkerettanyi kagambe miliyoni 12 abaana ne baweera amagombola gaabwe ne bakola ki twagala ssente za revolution twagala ssente za kutambuza campaign abamuve mu katemba naye tuula wansi ogambe nze nafuuka umanye MP nali nagwagwa dda nze Joyi waabwe nze baagala abaabwe kati nawulidde mutuweere onagambye ata kila municipality
Kira municipality Jimmy Lukwago yazzeewo bano bukadde bubiri